munnaffe amanyiddwa nga Eris Raj Musa Bate awamu ne Farida Naruyange Katiti Rahma be bakulembedde abazanyi mulundi gwa leero. Tutandika entandikwa tugenda maaso ate nga tukyayiriba ne kasinema kaffe kano. Kakati tolekedde akatundu ake11 mugamba mutya mwenna abaana ababulaba naddala mwe ababulabira ku YouTube channel yaffe eya Mwanje Steven Kabana na YouTube, naddala abali Saudi Arabia, Kemiski, Damamu, abali Dubai, abali Qatar, mwenna abaana bakadama mwena abanyumirwa ekiva ewaka tubatumiddeko era nga omukulu Mwanje Steven Kabana na YouTube ne channel yona awamu ne tiimu yona babakonera munyo. Tugenda maaso nene y'omulembe tuli katundu ka 11 era nga essaawa yona tugenda kuba tubatuusaako kasinema kali ak'omulembe akatezi kya 2 mpola. Batugambye nti Lukabwe Frederick yakoze ku maloboozi ate nga Nagujja Gladys nakola ku script, Nanyojo Tropista nakola nga costume designer. Kati tugenda maaso tolekedde katundu ka 11 mpola. Ku kamera kuliko Lukabwe Frederick ate nga Nalukwago Mary yakoze ku byentambula. Producer nabeera Freddy Lukabwe Naruyange Farida ba producer baffe abokuntiko. Nagambye nti 0753 Lunana 10 10 nkaaga mu 2 begatteko. Omukulu mwesigwa tetumanyi nnyo kyaliwo naye yajja kamaama akawalula buwaluzi tekamanyiiso bijje kakoze mukwano gubadde gutambula bulungi nnyo naye yakafulumyanga kamanyi byakusaaga kumba omugagga Lukabwe Frederick yali ali serious. Era amugamba tuddamu okulinnyana ekigere naye munaye mukwano nkwatira ekisa nyala kakusabula busabuzi mbw ate kukwatira ekisa kalabe tekamanyi buzibu kwe bwava awamu naffe tetumanyi kwe kyava naye akafubutula akatwala kakuddeyo yakakwatira ekisansa. Saagala ojoleeta ebitega ozaala bwe bizaala bakira bizaala ozaala saagala obuzibu bwava ku ki teryamanyi buzibu kwe bwava oba nfa obuwulu mbufe kajava agamba kambeerewo oba nfa obuwulu kanfa obukalaga gasiyagwe ye bulijjo mbadde sibaawo kigenda kibeerawo kimanya bumanyi omanyi gwomanyirawo oba obuzibu bwavaawa etandise katundu ka 11 tugenda maaso. Kakati bwe tuvaayo tudda mu kibuga eri Nalongo ne Saalongo Eris Raj Musa Bate awamu n'omukyala amanyiddwa nga Naruyange Farida. Mukulu agendako ku safaari jjukira omukyala ono alina munendo oliito ebyenkuduulu bye biri mu nju. Kati Saalongo y'omukyala akimanyi nti buli kimu tekitambula bulungi naye nga naye bwomanyi abakyala bo bakimanyi nti amagezi mu abasajja babatolerako butolizi. Bane wagula engatte mpozi bagigula Dubai bannange ennungi kati kimwambazaako asobole okubeera nga yeeyongerayo. Mbu naye ayagala afuuka omusajja oba alifuuka mu bulamu buli obuddako simanyi kubanga we only live at once. Obulamu Mukama Katonda bwe yakuwa bwe bulamu bw'otambuza mpaka okuteeka ku bijja by'abajjajjaabo ng'ogenze ekalannamu kale limusibulako bulungi nnyo. Ayolekedde safaari wadde awakati watambula bulungi naye n'omukwano teguggwaawo. Kumbe okumusibuza waati amangu yali alina okugenda mu ndooliito ze
n'ayitawo mu byenkuduulu kasita atandika okanula amaaso kasita akanula amaaso omanya ayolekedde ebyenkuduulu tuli katundu ka 11 the woman de mukyala oba de mukazi n'alyoka nakukunulayo enkuduulu ze nakukunulayo enkuduulu Saalongo bamusiibudde bulungi yeeyongerayo kumbe Saalongo emokambwe yafa naye ng'ate namu kati engeri gye bamusiibuza laavu kyamuleetera okwerabira okwekwatakwata wano omanye omusajja atambula ne muganda we yesimu ng'ate simu agirina laba Saalongo bw'akuba enkyukira Saalongo akuba enkyukira adda emabega kumbe oli yamaze dde okukunulayo enkuduulu ze enkuduulu amaze oziyiwawo mu kisenge Saalongo akutte kuba akomawo tulengera ki katundu ka namba 11 ajeyo enkuduulu ze kyava agamba kaakano musindiseeyo emooka emukube oba afaafe ebyobugagga bye kaakati bidde ewange kumbe gwagamba emooka okuba wuna akomyewo esimu abadde yagirese wano kameeza yakuma mu ddiiro kumbe mu kisenge ebyenkuduulu bigenda mu maaso naye nga naye bwaliko ebyewaabwe byamugamba waliwo ekitatambula bulungi maka nze gwe bakasibula omukyala abuliddewa laba bwakwata essimu agiteeka ku mmeeza bamugambye emmotoka emukube nasooka yeetikula enkwafiira bwe yeetikula enkwafiira laba bwagenda mu kisenge agenda olingizaako enkuduulu Naalongo bamusanga mu nkuduulu ze ng'aziyiyeewo kyokka omusajja bino talina birabako era olwabirabako akasuwa ne kamenyekerawo alo Saalongo babadde bamaze omuwaayo mu byenkuduulu obwana bukomawo ku ssomero ne buyiika anti bagamba Saalongo wabirabirako abaana bafu obwana ne buyiika Saalongo yawunga kakati oti yamugamba nze siwasangako wabyankuduulu kwate kuma ofulume ebyenkuduulu byo oti jawa amayembe go jawa mandwazo n'ebiteega toddanga n'ebyenkuduulu byo okudda mu mulyango mami kwata nze nviira ate omukazi w'ebyenkuduulu omuvangako mirambo yabuuka mibuuke yagamba Saalongo bye yayagadde nviira ngende Saalongo agenda okudda eno mu ddiiro baana babadde bava ku ssomero abaana abalongo bayiise wali bannange enjagala olabi nga bayiise yakupa omulango gw'ekisajja ogw'omwanguka beba abakazi ebyenkuduulu abakazi ab'okweraguza babako obukwakulizo kadeyo nga tuvuddeyo tuddako ewa Teopista ennaku 3 ze yagamba okubeera ne mama ziweddeyo kale agamba alina okuddayo kuba yalekayo omusajja yalekayo emirimu n'omukazi w'obuvunaanyizibwa omutima mulungi buli kyaleeta kati kyava agamba njagala osigale ne baaba mutima mulungi kyaleeta lya buli nze ngende nnoonye omwana kolako maama naye ate ebyabisirikirwa ngenda bikolako nti omwana wamugamba omutadde wabula ate kyeneewuunya kati ngenda munoonya atya ng'ate waŋŋamba walekaawo ttayo omwana oli wa Lulango jagenda ku kyalo kyava agamba agenda ku kyalo oli omwana wa Lulango bisirikirwa omwana omukulu omuntu omukulu bw'atyo era tajja kubula ati bajja kulagirira naye mmanya ng'omugjeeyo omwoyo gwange guliva wano ne gudda mu kifu era mama agamba nti ono bw'alijjayo bisirikirwa omwoyo guliva ku mutwe ne gudda mu kifuba ne gusitama gye gubeera okukola ekintu ekimu
tugenda maaso tuli katundu ka 11 ambako si kati ava mugamba nti gwe kyoba okola togamba baaba nti ngenda kunoonya mwana yakwesi kino kibeere kyaffe nga bwe tulina akaffe kisirikirwe ngende noonya bisirikirwa awaka n'omulimu naye njagala olye buli kimu maama saagala olwale. teewo asiibula maama era teewaddeyo naye nga bakoze enteekateeka ey'okunoonya omwana mu kyalo naggagga mwesigwa mwesi kyonna kimanyi baasi musajja muzibu nze ndi mugungu kakati lero teyanywa guno yanywa bbaawe temunywa mulekeyo oba mwetemunywa mulekeeyo kubanga nze ndi musajja muzibu sizibwadde nina kyenoonya nsola ntebe ninnya nnyonyi kudda uganda waffe yangana okwama ate gwe mbako ngaleeta wano ebyobulogo byako oleeta wano ebiteega bizaalira waani mbu maama yampa engoye za krisimansi yakagubye kakazi katu sa kati wuno akomyewo yanywedde oli anywedde bwakata ekigere kimu maaso ku mabbali 6 emabega 4 egenda maaso bana bitunulira nga mbuzi bubuzi akomyewo mukazi yamugobye ona bitega nawona bigasiya yawona ebiteega yawona yamukubye giri nafubutula mwena mutamire oba mutamire mutamire tugenda maaso mutamire kati twagala tulabe wagezigwera munyo okuyingira obuyingiza ennyumba bwati bwafaanana ruba kugulu ayambako kuyambe ayingira ayavola kyavola wagamba nti omutamivu tabaagambwa agenda atamira bulungi nnyo buli kimu kyonna kyonna ekyabaddewo akijjukira era basaggaddeyo bannange nzijukira bujukizi naye era musawo yaŋŋamba tebali nziba alibbe wange yalimanya akoyo okubanga mulamu yababbe wange naye ng'ebiteega nayawukanye nabyo kemberewo tafulugasiya kasasiro tugenda maaso tuli katundu ka 11 0753 Rudana 10 162 mpozi ne bannaffe bali abatuleetera ebyokulya byaffe abasangibwawo mu Damamu aba Bosiredi be bakutuusaako firimu eno kakati mukyala yakomyewo ewaka kumbe n'ennaku 3 wezaggwereddeyo zireeta omwamizi nannyini kwamira yajja aliko kasimayiro kumbe omukyala munyiivu bulungi bebi bannaye ng'onyumye n'asooka amutikka bw'amutikula amutikka na liiso n'amutikula na liiso sebo bambi osanze nina gyendaga akaga kaggwamu dda bebi mbadde nkomyewo awaka wange bebi ewange we mbadde nkomyewo anti osanze ze nina gyendagako tumale okwogeramu kuki tugenda kwogera kuki ku ngumi gye wankuba tekeze wankuba nga eyali akuba omubbi bukoye obwenzi ye maama mbukoye maama era njagala twogere gwe naani kalasirafe omumanyidde bebi nkomyewo yenze obubwo bebi ate abakyala bano basonyiwa bw'oba omwegayiridde obulungi bw'oba oli mwegayirizi mulungi basonyi tuyingire bebi mu nju wansi kagalo kamala ne bwe mbasoogedde nfukamire wansi fukamira wansi akirafuusa mwogologolo kwekwe mabi nsonyiwa naka wansi nayinze baawo ndi wansi sonyiwa
anyway nkisonyiye abangu agwe yamusonyiyirawo nze tewankyawa kikyewankyawa bebi bebi ayingire leeta kaveera ke kumbe bebi ayingidde kuleeta nveera ye ezo ngoye zo oti ezo zengoye ezo ziwajja nazo tewajja nakaveera bebi nofukamiza wansi ate nofulumya akaveera ka guliini bebi kibebi kibubu togala olindako nsonga tuzoogere bakyayembwa sikuzirya ettekeze yakuba nga tolina kyewajja nakyo wajja nako kaveera ka green bitabuse kwata bebi bukyanga ayagala musajja leero yamaliridde yakooye era n'atambula neyeeyongerayo yamufukamiza ekyavamu n'amufulumiza akaveera ke kyovola abasajja abafumbirwafumbirwa bwe mutwe bwe mwetaaga yajja nanveera yali ya guliini era gye bamufulumiza mukazi ofumbirwa ewuwe naye nga akaveera wajja nako yakatereka dda woleetera ebigundi mukulu yagenze n'agula engoye empya ez'okwegayirira dabano bwatunula kaweddemu kalabaaye nimala okufukamizibwa naye sivaawo aleka tamanyi mwana wa musiraamu oyo nanzirayo neya guliini sijja kuvaawo paka nga nkwegayiridde ngukkiriza kuba nze pulaani zange zirina okuyita ulina firimu zirina okuyita akaveera najja nakaveera ewera ekirungi we bali kumanya nga najja nakaveera kakano nina ovaano n'ebirala jako buli kisi kyolina nina okugjako buli kisi kyolina kyonna kulina nina okulinda wano nina okubba era basooka gaanira era abakazi basooka gaana kujjako ng'ennegayira yetali nnungi basooka gaana neera tugenda mu maaso kakati munnange tudda eri omukyala bw'amala okukosa gye yakosa abakyala we bati ab'ebinkuduulu baba ababi nnyo kiringa kusanga mukyala nga yakowakoowa dda kusanga mukyala nga yafiirwafiirwa dda fiirwa dda omusajja gwejja oleeta bulaavu bwo kipya ki kyogenda omulaga era kikyaba agenda okulaba ekipya aba akosa bukosa aba mukoowu kati bw'amala okukosa gye yakosa yamanya nti kata kyalina kyafiirwa she got nothing to lose adda maaso kyava gyewa omusomesa nalukwago Mary ageeka ono yebaba watteewo ebyo bye bakuteekako mubeera musomesa ogaba abantu se kati ekibiina kyaffe kyebitwadde abakazi batono naye nga bakuyiribya kati bwajjewo omusomesa kyava nga musomesa nina kyembadde njala okugamba ebintu byabakazi obimanyi tusikanganya emiguwa bakazi bajja beegonda babeeranga obuguwa bwa puuti ajjanga kakera kapuusi kumba agenda fuuka obuzibu kati olaba musomesa agamba nti we bali kuŋŋamba ebyebibiina bino mbiveemu kubanga sente we ziba zibuze omukazi batema ku zange bakazi bamala kumalayo sente za mwezi ogwo balyoke bansasula ebbanka ensasula omwezi nze nali ŋŋambye tewe yaŋŋamba baba akola mu banka ko nze tukolewo akabiina naye abakazi obulabe bafuuse obuzibu kati agamba nti nze nkivaamu ŋŋenda tambulamuko ate nga nze mbadde omu kubasasula obulungi ekyo kyebeereremu bayinza okufuukira obuzibu tugenda mu maaso mbadde nkyagambwa abakazi nga maze okaaba ezzigali eriri erisooka era lyeriba lisembayo kati buli kimu kyonna kyonna ekiba kijja mu maaso abamumalirivu bwe kuba kwonoona abamwonoonyi bwe kuba kutereera abamutereevu kati onanaaba mukazi kikaaki anti tulabadde mu mukazi the mukazi the woman kirimu abantu babiri omukyala n'omukazi ate nagamba nti ebintu ebyo byawukana
omukazi gwolina awaka muki mukazi mukyala tugenda maaso kali ayinayo akaana kakyava mugamba nomuno wano waliwo omama naye mama wange naye yagaana okulya agamba mbu tayagala kulya paka nga ndesa akaana kalina ebiteega kyokka nga akaana kalina ebiteega sisobola kukkiriza kaleeta kambuuze kati eki ekikabye maama kati ekimukabya tonga emukabya mbwakaana nakagoba mbwakaana nakagoba nakalekayo mu kyalo olwatuuka nanyini waliwo yali atuwenyi kati ng'amuviira ku ntono ko mukyalo kati natukwanga ennyumba yajagala nange nenzikiza nze saamanya nti ennyumba agitunda se ennyumba yali atunda ntunde kubanga singa wamanya wagigulidde maama sente zaaliwo nasigalayo mukyalo sente zaaliwo naligimugulidde kati akaana kati akaana munakana kaali ka myaka 2 mu kalonda akakuza kali ku myaka 2 nemugaa nti omanyi maama zakakana sina gyenkazza tugenda maaso emboozi yonna yonna agiviira ku ntono jjukira ono naalongo mukwano gwa teewo ku kibuga kuno era nga teewo ye muto wa musomesa kakati avanyuma amuviira ku ntono nga buli limu we byatandikira namanyi baaba bakadde abo baba bazibu nnyo akaana akaagala kati wuyo talya olaba ofiirwa maama olwakaana nalowoozezza olina okuddayo mukyalo muleeterekali akaana avaamu amagezi ag'omuggundu ange sisobola era sikusobola wabula teewo alabika bisirikirwa alina kyeyamukola ekyamaanyi tekimanyi ekirika omwana buli wakulanga kikula buli wakulanga kikula oba ono yategeera atya nti no bisirikirwa alina ebiteega simanyi kyokka be bamukuziza ate no jjajjawo takkiriza kakati olaba oyinanga olugendo luwanvu olwo olugendo lubeera luwanvu bebi katandise ziremere mbulwakali akaana katandise okuzira emmere waliwo obuzibu alowooza ennimiro ze atalimirawo yandiŋŋamba ebitooke bwe bijanjalo simanyi byonna yaleka bikoze babiyita batya kutulula ebijanjalo mbuno byali bituludde tugenda maaso neneyo omulembe tuli katundu ka 11 kubuuza eyo byonna nga bikyali awo muganda wange olina okuyiiya okulaba nga maama omuzza mu mbeera agenda funa ekirwadde nga era nga tuvuddeyo tuddako mu kyalo gobagoba yaddamu okusula nezampunu era buno ku makya abavaayo kumbe nanyini za mpunu ekitegeeza gwe bulijjo gwobba empunu zange yitawo ebizibu bibino bekyanga asula wano bulijjo tamanyi nti waliwo nanyini mpunu mugenda okeera ku makya ava mu kiyumba ky'empunu bamusisinkana empunu zange bulijjo ozibba oteeka mu nsawo ku makyateke bannange yitawo mukeera kunyirira kumbe munyirira ku mpunu zaffe mubba empunu zaffe bulijjo obuyana bw'empunu bubula simanya ani atwala bwana bwa mpunu zange yitawo mpunu zange zibula ziggwawo ye obukazi obulungi nga buba n'ebizibu okeera kubba mpunu zange njagala olabe tuli katundu ka 11 bampita omugabe mukibi Uganda kawoza buzibu wani gwe wekabizaako obuziga bw'ekirego wano mukazi omunyirira kubba bwana bwa mpunu zange empunu yazaala obuntu 6 saalabako wadde n'akamu ekyavaamu n'enkulu n'ogibba kati nasigaza kiyumba ngodaawo omusajja yali mukambwe bamubadde empunu ate gy'osulaasula mu kiyumba bambi bisirikirwa mazima ki munange bebi leka nkubuulira amazima sikubbye onkubira bwereere kebeera mu nsawo siinamu kintutte ebyaddala si mubbi naye ebizibu nga byakukedde nanyini kiyumba kya zampunu yamukwata
wekabya kali kakazi katukakana kakaba munange ensonyiwa ennaku gyenina nnyingi munange ekwatibwa ekisa sina kyenkubye wafanira mwotyo wekabyakabya obuzigo obwekiro tugenda maaso tuli katundu ka 11 nagambye 0753 810 162 amazima sina kyenkimanyiriko tugenda maaso nene y'omulembe nakasulamu ennaku 3 yamugamu nayina akasulamu ennaku 3 zokka sirina buvunanyizibwa bwonna buli kukubba wavaawa kati wavaawa wavaawa siikayise muno ngenda kukwambula nali mbeera ne maama kati nga kamuviira ku ntono kamaama munsiko mubeera mu nsiko eyo gy'osonga konna akakubye kali mu kuweekeera n'ebyokwogera tebivaayo tewalina linnya eyo gy'ova tewali linnya ebuzaabuza bwotyo bwe mubba embizzi zange kazi mulungi obba mbizzi zange amazima sinakubbako wallahi amazima sinakubbako kali tuvudda ku nannyini mayirungi yali mukwano gwa muzungu ono akukyali tufudde wala naawe obimanyi era mbaddeyo nengaawa leero kanke abaali eno mayirungi ge nezireeta muzungu ozo byennina ate mwana gwe nina ebirowoozo kimanyiridde okubeera n'omuntu omanyi nali manyiridde okubeera n'omuntu ye kati yamugoba wabula kyonna ekyavaako okugoba mwana muwala bisirikirwa fenna tetwakitegeera nze naye nakawonye nawonye ebiteega nawonye muzungu nawonye ebiteega afuna sente nga bwe nazifunanga nali sikyafuna sente nga bwenzifuna amayirungi bagabba abaana baali bantya nga tebakyabba mayirungi naye ngaoli ajja naloga amayirungi sebo n'agenda ebyo sibiteega sibisiraani sente zigudde embeeraawo neŋŋamba ki oli bwajja n'agula amayirungi ono yanoga ensawo namba mbu sente zigudde tujja ntufuna obukazi naye nga bukazi bulungi naye nga bulina ebisiraani bulina ebizibu nawona ekiwonye ekibi naye kati kuba kati eno olaba ebadde ekolanga deeti tugenda maaso tukyalengera katundu ka 11 ate nga nagambye nti wano wenyenyini ku mukutu tovaawo essaawa yonna tezikya 2 endala genda kupoola basinema ey'omulembe empya nnyo ate nga ya tabbu katabbu nnyo tezikya 2 essaawa yonna uze nakajjo akawala ke kaserwa kamasikiini tekalina we kabeera kanyonyodde ebizibu byako neŋŋamba nenkayambira mugazi woza nze nali nkaagala naye sikaagala egenda maaso ge kaali kalina nenga tekalina we kabeera tukyalaba the woman tuli katundu ka 11 nkasusa 0755 72 94 nsooke nsirikemuuko nerowooza kati agamba nti wadde yakagoba naye mutima yali akaagala kagenze n'olubuto naye kakati olaba otya kaba kagenze n'olubuto lwo oyogedde ensonga eyo no muzungu nsongamu naye wedda nedda gwe kyogamba musajja mukulu badde nga oli gyosula na muganda ko omuzungu nti kyogamba obadde tokyuka bwe weekyukulula naawe leka naawe ng'oyo okusa n'omutungo oyo ensonga z'ekisajja kikulu ogamba nyinza osula n'omutungo oyo nesikwasaganya nsonga zakisajja kikulu leka naawe bwekiba kizze kiba kale kiba kizi naye nedda kabonero konna sirabawo kabonero konna kati muzungu agamba wasobola okugoba omuntu bwoti wadde ogamba alina ebisiraani tomanyi gyoyinza musanga tomanyi waabwe munaku muzimu nga bwogamba tomanyi gye yava naye ayinza okuba yagenda n'omusaayi gwo kumba w'omusaayi gwe ono wuno bawalaba bagamba yabbye zampundu batwala kaguddeyo bakuba kati baba bagenda mu kkubo ne basanga abantu mu kkubo ayiribyayiri by'omukazi kiki yakubbye mwaganye okukkaanya tukakutulugunyira wooti omukazi kiki mumanyi byankoze embuzi zange zenasiba wali jabula eri emmanga ekyumba kyange kyonna kyebisolo omusajja bamubba obubizi obuto n'enkulu ne bamala ne bagyetikka
kati akutte yabibba. Oli mubbi. Siri mubbi mwanzisawo yange mulabe. Nsasaze mu kiyumba nga nfuluma. Tamanyi kikyembadde ekolayo. Mukazi watono naye akake kagwamu dda. Lwaki mukkaanya? Kakati mukkaanye. Omulenzi mumaze ebbanga ki nga mwagalana? Mumanje simumanyi munnange natuze butuze mu kiyumba kye. Ewaka bakugoba? Sirina waka. Tolina wobeera. Sirina maama. Wava mu ggulu. Njagala owulire. Alakikola wooti. Eri omuntu gw'osanga ng'agamba ekintu naye ng'oyinza okulowooza ku saaga. Musanga ebizibu. Yagamba nga musanga ebizibu. Sirina wembeera. Yagamba sina wembeera. Nsula mu kiyumba kyono. Kyova olaba mbadde nsula mu kiyumba kyono nsuliddemu ennaku 3. Nawe wensobola kubeera. Sirina wenyinza kubeera. Sirina wange, sirina maama, sirina taata. Babuzibu bwennyina. Kalimba buno obusazi. Buno obukazi we buti bwekaabya. Kino ekisawo mwe kabadde katwalira obubizi bwange obuto. Labe. Laba omulimu ekirimu. Nza no baka byedda. Kyogamba embizi jamu eno ensawo. Kati oli omukyala kyava abuuza, maama muno mugendamu embizi mu nsawo? Maama wange. Agamba nalimbira ne maama wange. Eyo manyi yanza. Era nga nange nali manyi nti yali anzaala wabula yannonda bulunzi. Oyo maama yangoba. Oyo maama eyangoba ebyange ne byonooneka. Ndango maze weeks 2. Kati nangoba nga bawala b'omu tawuni bamutwala. Yagamba nti yannyonnyola ebintu mu wiiki 2 nga bawala ab'omu tawuni bamutwala. Ekyavaamu ne bamutwala. Yandeka awo bw'atyo ttayo. Ng'era bwe yannonda yagamba talina gy'atwala. Kubanga alina obuzibu. Onaalimba. Alimba kano kabbi naawe babbi bubbi bano. Akolagana n'abakinjaaji. Manya abatemu b'embizzi. Omanyi abakinjaaji b'embizzi bagamba bakuba bukubi kafuuni ku mutwe, kati abatebaba bakinjaaji. Mbizzi muno tezigamba. Naawe muno temujaamu mbizzi. Esawo yino nkalu. Leka nayigamba nti ate obubizi bwo babubbira muno. Obuberege tebabubbira muno. N'embizzi tezigyamu. Embizzi tezigyamu. Mukkaanye bukkaanya. Oleka waliwo ensonga ze mutatugamba. Wali nsonga ndala yonna. Omwala ono fuba nnyo okulaba ng'omukwasaganyiza. Tugenda maaso. Nagambe 0753 810 162. Ate ng'ekutuusibwa ku bannaffe bano aba Boss Lady abasangibwa wali eri mu Dammam e Saudi Arabia. Abakutuusaako emmere yo yonna yonna ey'omulembe. Bakubireko katini ku masimu ago g'olengera nga tutaddeko bbana eyo. Osobole okubeera nga ofuna emmere mu bwangu. Muyambe mukwatagane. Kakyava mugamba mukwatagane. Muwala kwata ensawo yo. Musobole okubanga mukkaanya. Ono omwami agenda kubanga kukwasizaako. Bakubireko ku +96653 8758 432 basobole okubeera nga bakola odayo, bakola delivery yo eya odayo nagyoba okubye. Boss Lady Saudi Arabia Dammam. Abaana mwenna bakadaama baboss ab'enjawulo beekwate osobole okubeera nga ofuna kyeweetaaga naddala kikwatagana ku mmere yaffe ey'ewaka gye waleka awaka. Tugenda maaso. Kadeno yakwatibwa ennaku engeri gye baali bawalulamu mwana muwala, era ne boogera n'omuvubuka n'asobola omusonyiwa. Kyava agamba nti mutwale ekyenena kyammwe, mbadde genda kukambula nze kafunye katonda waako. Wabula ow'ebisiraani byawabisiraani omukyalo ono bamala okumwawula ku muvubuka abadde amukuba. Ne kabebi ne kagamba nange sirina gye nkutwala. Bange wuyo awoze oli kakazi kalungi bw'onzibira omusajja. Tukutaasizzaako kye tukusaasizza. Wuyo olina obulungi bwa nakyo, ffe tuli ba bizigo. Ogenda onzibira omwami ate nange nkaaba enkya. Sitwala kandeetera bizibu. Bisirikirwa neera ne balekaawo. Kukolera bulungi. Laba omukazi gw'osobola omuleeta ng'omukozi awaka oyo ng'olina bbaawo okugjako ng'osanze abasajja abaamalirira nga ba omuwala agamba siina gye kutukutwala, genda n'ennaku yo. Ate nga kyali kituufu.
okugema kukira okuwonya. Omuwala yagamba ketukutasiza kuwa embizi genda n'ennakuyo saala kutwala wange ate ennaku bbiri ate mbeere nga amaziga genkuleeteddemu nze ngalimu nanti ng'omusajja otutte. Ate oba oluusi omuwala weetaaga ne bakuzaala ng'oli mubi oba tudda ku landiredi Teopista Nanyonjo akomaweeka kati akomaweeka kumbe omwami teyagenze okolawo kya ate amunaye wanzigalidde mugonvu n'enveera ye kati gwokolawo ki wange naawe ono yakyaye ebyaddala oti kati oti sebo oti oba mpiterosi mugambye eddayo mu malaya zo banaiba bawulira naye naawe onswaza tatawa kulikayo bebi tata w'abaana yita wano jjukira amuliramu omwana bawulira aye towugana bwoti onswaza bawulira bebi birinya banze kwolaba nakoowa alo ono yakoowa oti mukwano jantwogere kange nakoowa sikyalina kakwagala mu mutima gwange yaddaka omukazi bwakoowaakoowa lumu mutabani wa musiraamu bamukoowa nawe nviira nkuba enduulu bebi tujja swala ffenna kati laba abaana batandise okuŋŋaana bebi kumakya waleese onfukamiza nziremu kale tuulako wano baba naate bwe nkusitamako mama bebi nze nfukamidde nsiibye wano ng'enjala ennuma siridde kantu sonyiwa bebi sonyiwa batubakolesa bi bebi nkankana n'enjala bebi munaye manyumye nonyuma alo ono omwana wa busiraamu n'akijjamu enseko firimu egenda maaso kati kasosa onsonyiye ogamba ovudde eri nojje wano okole komedi woye oyokojje wano okole komedi kubanga omutima gwange butuufu maze naku 3 wallahi mbadde eyo naku 3 nga nzijukira olunaku lwe nakkuba nga mpulira bubi kinnuma onsonyidde mu nsobi nyingi ez'enjawulo nze kanneekube mu mutima obwenzi mbadde siina kyenfunamu nendokoka nabulokose abasajja byebyo ebyabakazi mukazi bw'obanga omanyi okwetonda obulungi gwe genda osobye kasita obeera nga omanyi okwetonda obulungi basonyiwa naye bannange musajja gwe noswaza nenkuba eŋŋumi ku left nenkuba eŋŋumi ku right mumambuka nze omwo ku maserengeta sirina we sikubidde eŋŋumi musajja gwe kiki ennyo lwaki tetukula yamugamba eŋŋumi gye twasembayo kuba yeeyo sigenda kuddamu omwana wo n'omuleka ku ssomero n'abonaabona omukyala kati abo aba alina okutandika okugjayo buli bwennyini nze akola buli kimu nze nkikola gwe sente oteeka mu bamalaaya omwana twamuteeka ku ssomero mwana ali ku ssomero naye mbutufu tolina buvunanyizibwa bwonna sente zo zigenda mu bamalaaya nsonyiwa komajjukira omukulu onaagenza komawo ng'amanyi kati omukazi kyali kati teyakomyewo kwonoona yakomyewo kusaanyaawo era we bamusonyiira diru ye ey'obubbi weetandikira ebeera activated tugenda maaso the deal is activated senga bamusonyiwa nsonyiwa bibaawo nsonyiwa nze bubwo ku lw'omwana waffe nsonyiwa bebi manyi kizibu nnyo kumira naye banno basonyiwe ate nange ensobi zange naziyize sigenda kuziddamu siri mwana muto agenda okuzza ensobi ezo singa mumanyi n'abakazi sigenda kikazi kyattu kyajjukira eŋŋumi ze kize kikuba nekitandika okaaba ate munaye ekinsasa buli wenkusanga n'omukazi nze gwokuba n'otaasa abakazi amazima mbikooye kuba sina mukazi gwe nali nkusanze naye n'odduka oba ye n'omugamba adduke
wabula oyimira obuyimirizi ng'era Ssaabalwanyi n'okubanza agakonde maliriza nga nze nkubiddwa amanyi buli kimu ekyange tuyinza tugenda mukwano gwange amanyi kimu kyonna ekyange okuviira ddala mu kyalo byaweddewo bebi nsaba ove mu bulamu bwange mbadde nsaba onvire nedda nze saba buyingira bupya I want to enter again afresh bupya munange sonyiwa bibaawo omukazi n'asiriikirira n'asonyiwa yasonyiwa tusinkaneyo mu katundu akanaaba kaddako tugenda sinkana mu katundu ake12 mbadde mukirize mbadde nkutuusaako bosi redi wali mu Damamu ku lw'emmere yaffe eyava eka giwalekayo ate nga munnange ekutuusibwako bannaffe bano abakabi aba Rio Cinema it's now Rio era nga bagenda okutuusaako ne sinema eri emanyiddwa nga tezikya 2 tusinkane mu katundu ake12 mbadde mukiibi tovaawo tusinkaneyo era weeraba ku lwakano.